batukulembera abalongoofu bwe baakolanga ebirungi tebaawondowanga ne bagamba kasita tukoze ate baddangamu kubeera nga kyebalabye ekirungi bavuganya mu kyo ne baba nga ate teboonoonye emirimu gyabwe, kubanga mu ngeri y'okwonoona emirimu ye muddu oluvannyuma lw'okuba nga akoze omulimu omulungi ate n'agudibaga. Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wala tubtilu a'malakum, abange mwe abakkiriza mugondere Allah mugondere n'omubaka temwonoona emirimu gyammwe. Amakulu Allah akimanyidde ddala bulungi nti omuntu waliwo byakola ne byonoona emirimu. Omulimu abadde yagukola mulungi weeguli ate n'akola byakoze ne bigwonoona nga bwe twabyogeddeko ebintu 8 mu kutuba ey'ejjuma ewedde. Omuntu alina byasobola okukola, omulimu gwe gubadde omulungi ogw'ebbeeyi, ate Allah n'agusazaamu ne gufa. wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah yamugamba timbeeranga oyo eyaluka omuguwa n'agutereeza bulungi ne guguma ne gubeera munywevu, oluvannyuma lw'ogusiba ate n'atandika okugusumula. Omukyala bw'aba amanyi okuluka omukeeka n'aluka omukeeka ne gutereera bulungi, kiba kya nnaku ate okumusiŋŋaana gwennyini gwe yaluse ate nga agutaggulula, agwonoona, agusumulula oluvannyuma lw'okutawaana okw'amaanyi mu kuguluka. Allah yatugamba nti tubeeranga oyo aluka omuguwa ate oluvannyuma lw'okuguluka ate n'agwonoona n'agusattulula. faman fataha Allahu lahu baaba siyami fasiyamu ma zaala matluba ila an yantakila min hadhihi ad-dar. Allah gw'abagguliddewo omulyango gw'okusiiba taguyimiriza. Kusiiba kukyayagalwa nnyo yaali, kukyasiimwa nnyo ewa Allah. Allah asiima nnyo omuddu asiibye. oba olaba shuria alayna siyamu thalathatu ayami min kulli shahr. shuria alayna siyamu ثلاثة أيام. شرع علينا صيام 3 أيام من كل شهر أو في كل شهر. batulagira okusiba ennaku 3 mu buli mwezi, era ng'omuntu bw'azisiiba ezo ennaku 3 oluvannyuma lw'omwaka afuna empeera ng'omuntu asiibye omwaka mulamba, kubanga ennaku 3 emirundi 10 aba asiibye ennaku 3. kati ate emyezi 2 ziba ennaku 6 z'ennaku 36. wal 10 bi 10 amthaliha. ate buli kirungi bakubisaamu 10 aba asiibye ennaku 36 aba asiibye mwaka. Mbaka yatulagira ozisiiba. wakadhalika siyamu al ithnaini wal khamisi, kusiiba olw'emmande n'olwokuna. wakadhalika siyamu Daawuda liman yutiiqu dhalika, okusiiba kwa nabbi Daawuda eryo yakusobola. wakadhalika siyamu yaumi arafa wa yaumi ashura, kusiiba yaumu arafa ni yaumu ashura. fasiyamu ma zaala qaima wa mawjuda ila an yamuuta al insan, okusiiba bwekuli era kwasigaddewo tekwaweddewo na kugenda kwa Ramadan. wakadhalika man fataha Allahu lahu. wakadhalika siyamu 6 ayyam, n'okusiiba ennaku 6. Mbaka alayhi salatu wassalam nazo yazitukubiriza. man saama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyam ad-dahr. muntu wasiiba ennaku 6 bw'amala n'agoberezaako, bw'asiiba omwezi gwa Ramadani bw'amala n'agoberezaako ennaku 6, abeera ng'asiibye omwaka mulamba. Era abamanyi baffe ne batukubiriza ekigambo ekisinga okubeera ekituufu, taqdimu al-qada ala siyami hadhihi al-ayyam liman lahu qada. Abamanyi baffe batukubiriza
omuntu alina ennaku ezimubanjibwa mu Ramadaani okubeera nga asooka kuli wa nnaku zimubanjibwa nga tannaba kusiiba nnaku 6 eza Shawwal. Olwaki? Olwokubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti man saama Ramadan, omuntu wasiiba omwezi gwa Ramadan thumma eyo harufu al-atf, eyo nyukta ya kugattako, wa yufiidu at-ta'khir, mu makulu gaayo etegeeza kintu kukikereeza kujja kuba nti kino kyakereye ku kino. Mulimi wa Warabu omanyi hurufu al-atf zonna zirina amakulu. Oli bwagamba jaa Muhammad wa Amru, jaa Muhammad fa Amru, jaa Muhammad thumma Amru, zonna zirina amakulu. Naye thumma etegeeza al-atf wa ta'khir, okuba nti kino kyegatta ku kino naye kino nga kyazze luvannyuma. Oli bwagamba jaa Amru wa Zaidu, eyo waawo eyo tetutegedde ani yasoose, eba tekubulidde nti Amru yasoose oba Zaidi yasoose. Oli singa akozesa waawo nagamba jaa Amru wa Zaidu oba jaa Zaidun wa Amru, eyo waawo al-atf etegeeza atf basi. Basobola okuba bazze bombi omulundi gumu, asobola okuba oli yasoose ono najja, ekikulu ye kyaba akutegeeza nti bazze bombi, ye waawo. Kati wakadhalika ne fa eyo etegeeza kintu kubanga kizze luvannyuma naye nga kijja fawra, eyo faawu yate kyetegeeza kino kiba kizze luvannyuma lwa kino naye mu bwangu, nga Allah bwe yagamba thumma amaatahu fa akbara. Olaba faawu eyo baulamau aba Shafi'iyya bagamba eyetegeeza kuziika muntu fawra nga yakafa, kitumukereesa kubanga Allah yali asobola kugamba thumma amatahu wa akbara, thumma amatahu thumma akbara. Olaba niyaga thumma amatahu fa akbar, yani bimujarradi mauti al-insan nuaqibuhu bidafn alayhi lahu au omuntu olufa tetumulwisa, tumunamuziika, ekiddako kumuziika mu bwangu obwekita. Sigala tunamuziika nkya tulinda abe London, tulinda abe Canada, tulinda abe yaakhi fa akbar. Kumuziika, okuziika omuntu amangu kyekitiibwa kye, buli lw'omulwisaawo omumala mu kitiibwa. Tulina kumuziika fawra nga yakafa, si kumukereeza. Kati wakadhalika huna ate thumma, kati yo thumma etegeeza kino kizze luvannyuma lwa kino naye nga mutaakhira, kino kikereyeemu. Oluvannyuma jaa Sulaimaanu thumma Amru, Sulaimaani azze oluvannyuma Amru najja. Mu ngeri ya lulimi lwokka, oluvannyuma hadisi bajjamu okuba nti tusooka kusiiba Ramadaan ne tugimalako, oluvannyuma ne tugoberezaako ennaku 6. Era nga balaba bamanyi omuntu waba tannasiiba mwezi gwa Ramadaani, okiraba takkirizibwa kugoberezaako 6 kubanga omwezi tannagusiiba. Ate Nabbi agamba kugobereza ku Ramadaani bwe tonnagisiiba, olina ennaku 26, 24, 23, olina kitundu kya Ramadaani ate ogigoberezaako otya nga tennajjula, tolina kumala kujjula. Era hatta bamanyi mulimu abagamba nti wosiiba ennaku 6 nga tonnagiza Ramadaani tofuna mpeera za 6 ate tofuna za kuyiwa. Ndoza ne Ibn Taymiyyah kyogera ekigambo ennaku 6 tezikkirizibwa, wakadhalika ate oba toliye. Abamanyi era ne bagamba nga tuvudde ku lulimi, ne bagamba hadisi erikiya mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba hadisi al-Qudus, wama taqarraba ilayya abdin bi'amalin ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Hadisi erikiya eyali badde emalira buli muntu yenna aga masala otamutwalira butti. Allah yagamba mu hadisi wama taqarraba ilayya abdi, omuddu wange talina kyayinza kusembera nakyo gyendi nga nkyagala nnyo mimma aftaradtuhu alayhi, ng'ekyo kye namulalikako. Ramadaani yawateeka kiyakulalikako, okiraba wama taqarraba ilayya abdin binnawafilin hatta uhibba,
oluvannyuma omuntu tayinza kusembera gyandi ne sunna okutuusa nga nkola ki nga mwagala. Sunna Allah mu hadisi al-Qudusi eyo yazireeta ku namba 2. Asinga kwagala mulimu gwa bwatteeka, then n'olyoka ogoberezaako ogwa sunna. Wakadhalika ne bweba zaka, abantu bangi nnyo bwe babakubiriza okuyitiriza okugaba mu Ramadaani bagaba ne beemalamu ne bakola buli kirungi ate ne batawa zaka. Ekyo nakyo kikyamu. Abantu bagula ebintu, oli asobola okugula ebintu ebijjuza omuzikiti guno n'abigaba byonna mu Ramadaani. Ne bw'ombuuza zaka, zaka eyina engeri embuzaabuzamu mu gibala wano, nakumala kupangisa omuwalimu, opangisa muwalimu gubala zaka? Olina kupangisa muwalimu mukugu, muwalimu mukugu akyambuze ategeera obulungi ebintu bino. Ninamu ebiri mu sitoowa, ninako ebitambula, nina ebibaako ebiba ku nnyonyi, ninako ebiba mu gundi, ate ninako enkalu, ate nina n'ente n'ebirime. Ente n'ebirime yakisula tebiyingira mu bino. Kaashi mulala n'ebirime ebirala. Naye byonna aleeta kavuyo, akubuzaabuza, ayingiza bino mu bino, asobole okutoloka. Nasibuludde awo muzikiti wiiki namba nagibaddemu awo. Fumbiro lyonna lyabadde lyange. Fumbiro lyabadde liryo eyo sadaka. Sadaka wakutte fumbiro naku 14 sadaka, si zaka. Zaka Allah agikubanja esobola n'okukubonerezesa olw'ogaana oggiwa ng'ate wasiibuludde abantu. Allah n'akubonereza olw'ogaana okuwa zaka. Wakadhalika n'omukisa ne guvaamu mu maali yo olw'ogaana okuwa zaka naye ate ng'osiibulula abantu n'okubayamba obayamba. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Allah ga khudh fi'lul amr wal amru lil wujub. Bajjeemu zaka kumpaka omale obasabire emaali yaabwe efune baraka eyinjiwale bafune emikisa. Kati togamba muzi nasibuludde naku 17 abasiraamu 26 nedda 26 ebyo bibyo si bya tteeka. Naye eno zaka ya tteeka mu maali yo. Oba oyagala Allah agiwe protection, oba oyagala eyinjiwale, oba oyagala ogibweko omusango, eno zaka. Kyova olaba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kye yasooka okulwanyisa nga nabbi afudde, yasooka bantu abaganya okuwa zaka. Amu n'okuba nga waaliwo abalala abavudde mu busiraamu ne bagenda ne Musailamatul Kadhaab n'abalala, naye yagamba bano zigenda kusookera ku bano. Umaru n'amugamba, ya amira al-mu'minin, ogenda okulwanyisa otya abantu abagamba la ilaha illallah? N'amugamba, ngenda kubalwanyisa abaganya okuwa zaka. N'atuuka n'omugamba, wallahi law mana'uni iqala laqataltuhum ala man'ihi. Ndayira Allah, ng'akakasa Umar, ndayira Allah ne bwe bananyima iqala bakivunula ebigambo bibiri. Ekisooka saghiru naaqa, y'ensolo ennyana ento, nti oli ne bw'aba yaleetanga ku mulembe gwa nabbi ensolo nga mugiramu ennyana ne mulaba bulabi nga temuli nnyana, njira kumulwanyisa. Nga lwaki olese ento nga guno maka tezaazadde, ngenda mulwanyisa. Aba ne bagamba iqala omuguwa, nti oli ne bw'aba yandeeteranga ensolo za zaka ng'azireeteramu muguwa, ne mulaba ku mulembe gwange nga aleeta temuli muguwa, ngenda mugaa gwessula. Omuguwa gwalazeewa? Naye ng'omuguwa gulina mugaso. Omuguwa nga gulina mugaso ki? Naye yagande bwana alekayo omuguwa, ngenda mugaa omuguwa gwabadde ki? Zaalidde emiguwa, leeteramu emiguwa. Era Umar radiyallahu anhu agamba, falamma ra'aytu anna Allah qad sharaha sadra Abi Bakr lilqital fa'araftu annahu alhaq. Yagakasa nalaba nga Allah yanjuluzza ekifuba kya Abubakari okubalwanyisa, fa'araftu annahu alhaq, nemanya ali ku mazima, kyaliko ge mazima genyi. Kati alwanyisa amye zaka lwaki? Kubanga zaka ya bwatteeka. Yabagamba eno zaka haqqul mal, haqqi y'emmaali yo yennyini, emmaali yo yeekubanja, ina haqqi gye yeebanjamu. Kati idhan omuntu aba tawa zaka ne waba yasibuludde abantu atya, zaka ekisigala ekyamubanjibwa. Okusiibulula n'okusaddaaka byonna byewakoze ebijjaawo kubanga zaka Allah kyagikubanja. Eri okutuba egwana osomesebwa abantu nga bwe bali bangi ne bategeera, kubanga emisomo nga gino bangi tebagibeera. Naye ate kutuba babeerawo, baba tebalina we batolokera we bajjukira
ne bekyusa ne bagira bati ne bagira naye ng'era waali ekigambo nga kimutuukako okiraba ngaddayo nga yeebalabalamu nga wayi kanzigyemu essente z'abasajja azisana z'abasajja kanzigyemu essente z'abasajja musajja njogeredde ebigambo bannange nabadde takugerera badde akulabula musajja njogeredde ebigambo nga nabyadde ali ku nze kanzigyemu emaali z'abasajja twalira ssente zaabwe aziwona mukozi batwalira essente zaabwe ng'anyiigamu abo ne bwonoonyiiga zaka yo gw'omusiraamu mpagi nnamba zaka okiraba kati wakadhalika kitubaddeko n'okusiiba ennaku omukaaga bwe kutyo bwe kuli tosiiba ennaku mukaaga nga okyabanjibwa okuliwa kubanga Allah akulembeza mirimu gyabwatteeka okwagala bini alyoka yagala egya sunna. Ekirala abamanyira kye baayogera ku nsonga eyo kaifa taj'alu dhimmataka mashghula binnafli duna alfard kaifa taj'alu dhimmataka mashghula binnafli duna alfard butya omuntu bw'ofuula ensingo yo ng'eri bize n'ebintu ebyannakyewa n'olekayo ebibyo eby'ekkatala oba okitegedde kankuwa ekyokulabirako kyangu bakubanja obukadde 5 si bwe kiri katono n'omuganda wazze naye bamubanja obukadde 2 kakati gwe oli bize nnyo mu kunoonya obukadde 2 obwono oli bwakusanga alowooza ki onoonyeza ono gwe nnyini akubanja n'akusanga omanyi mbadde bize sula ono bamubanja obukadde kati naye azze kubanja naye omugamba oli bize n'okubala omulaga nti obala manyi tubali tukyanoonyeza sula ono yaaki gwe wabaaki bakubanja ate onoonya essente z'oli oba kale mukyalawo gwe wawasa singa odda awaka n'oyingira mu ddiiro ng'engoye ziri awo zeetuumye ogenda okufulumako wabweru ng'ali wa neiba ne mukyala wa neiba bakunya nomugambe mama sula ate tewakikoze ota omanyi njagadde muyambeko ono kubanga emirimu gimutawaanya nnyo ate nakawere yakazaala leka muyambeko ogenda okulaba ng'aseesaamu wali mu ntamu y'oli nkyamufumbira nako nga wano tewali amanda gali awo nga bwagaleese ku ssubuni n'ebyenda waleese n'ebyenda nga ova ku fajiri biri awo binyukako enswera okiraba n'engoye ziri awo okiraba kati ate ali wali nnyonnyo asiika nakakoko nnyini ewa neiba basiika kakoko asiika nnyini bw'avayo bw'ayoza omulaba otyo oyo omukyala aleseewo emirimu egigi egy'obwetteeka egimubanjibwa n'agenda ku mirimu egyaki egya sunna kati idhan abamukyamu era ne bwogenda waani yenna agumusalira ne baba balooya bano abasooka okubuuza ddala omusango waguziza enaguziza ate ofaayo okuwedde ne bwogenda wooyo aga naye wadde nedda guno sijja guyingiramu oli musobya kati idhan omuntu olekookya ramadaani ekubanjibwa ey'obwetteeka ate nodda ku mirimu egy'obwa sunna ekirala bw'ofiira awo mathala ng'obadde wakasiiba ennaku 6 nga ne mu ramadaani obadde obanjibwa 6 n'ogamba nti 6 gw'osiiba gwa sittati simanyi ekiraba gwa shawaal nga ne mu ramadaani obanjibwa 6 okimanyi bw'ofiira awo otuuka nga ensingo ye ebanjibwa ewa Allah limaadha liannaka adrakta zamana alqadaa walam tastacmilha bakuwadde ekyansi eriwa n'otogikozesa tokiraba ate mbadde nkyasiba ino otteeka wano watteeka ogenda otya ku sunna nga etteeka likyaliwa kati n'olwekyo ekyo tekikweyibaaza nti obadde okyalina oli bize nekiri kale kino Allah ajja kusonyiwa nedda era man maata wa alayhi siyaamun swama anhu waliyuhu omuntu waafa nga olina okusiibanga okubanjibwa abantu bwe babanjibwa okusiibira okwo okusiiba kubanga wafuye ebbanga ly'okuliwa n'otolikozesa kati wasigaddeyo ekyekwaso maama waffe Aisha radiyallahu anha agamba kana alayya asiyaamu walam astatii'u asiyaamu aw qadaahu illa fi sha'ban wa dhalika limakani rasulillah sallallahu alayhi wasallam aw kama qalat
bagamba mama waffe Aisha radhiyallahu anha yabanga n'ennaku ez'okuliwa mu Ramadhaani naye tiyasobolanga ziriwa paka eri mu Sha'baani amakulu nga Ramadhaani egenda kutuuka bwe yaliyiranga. Kati babaga idhan zamanul qada muttasa wa muwassa, bagamba ebbanga ly'okuliira mugazi ate zamanu sittati ayyam dayiq, ebbanga ly'ennaku zino omukaaga ly'ofunda lya nnaku mmeka? Lya nnaku 3 oba 29, si bwe kiri? Kati idhan kitegeeza ly'ofunda, okitegeera bulungi. Ate wano okuliwa osobola okuliira wonna w'okola ki? W'oyagalidde. Tayib, abantu abo abamanyi babaddamu. Ekisooka bw'ogamba nti zamanu sittati ayyam au zamanu shawwali dayiq, ebbanga lya shawwali funda, walya nnaku mmeka olyoka olifunze ku mwezi omulamba? Oba okitegedde? Walya mmeka ezo? bwe baba bakyala aqsa muddati lhaid 15 ayyam, ebbanga erisemberayo ddala obunene nnyo mu bakyala lyebagamba nti kale tusembyeyo eryo, bw'ayitawo nga tumugamba walwadde bulwadde bulala, nnaku 10 bagamba lyerisemberayo ddala. Naye eriri erimanyikiddwa abakyala bonna nnaku 67. Kakati gwe walya mmeka ezo z'ogamba nti nno ebbanga lya shawwali funda? Kubanga funda kansooke shawwali ono ayinza okuggwako nga sinna nga nkyali awo nanzigwako, walyamu mmeka? Ekirala Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi yakyogera, yagamba abeekwasa hadisi ya mama waffe Aisha radhiyallahu anha nti yalina ennaku ezabanga zimubanjibwa mu Ramadhaani n'atasobola ziriwa okujjako mu Sha'baani. Yabagamba temulina kye mwekwasa, kubanga muwulire hadisi gyeggwera Aisha kyeyogera, yagamba wadhalika limakani rasulillah, ekyo kyalinga bwe kityo olwa ekifo kya nabbi. Kikyategeeza amakulu olwa services, olw'okulabira kwe yakolanga ku nabbi. Yagamba teri musiraamu n'omu ayinza kuwako excuse emukereyesezza kuliwa nga Aisha gye yawa. Oba kitegedde bulungi? Aisha excuse ye yawa teri musiraamu ayinza gyogera, kubanga nabbi ne bwe yabanga akuyise buyisi ng'oli mu swala ogivaamu. Ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita sahabi nga asaala, nasigala nga asaala, nasigala nga asaala. Bwe yamala n'amugamba saakuyise wedda sikuyita, n'amugamba ya Rasulullah mbadde nsaala. N'amugamba tiwawulira Allah ng'agamba ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Abange mwabakkiriza mwanukule Allah n'omubaka bw'aba abakoowodde eri ekyo ekibawa obulamu. Kitegeeza ng'esswala yabadde alina givambufu ayanukule omulanga gwa nabbi. Kati kugamba nabbi yasiibye nga nabbi akakulya nawe kyamisana, obusiiba ki? Eddiini wagijjawa? Ani yakusomesa okusiiba okwo? Ye akugamba tugenda kulya kyamisana tumugamba nasiibye, ng'otya osiiba otya? Osiiba mu maka gaani? Maka gaani g'osiibyamu? Kakati Aisha kyeyogera kyali kirala nnyo ne bano kye boogera. Aisha ekyamukereesanga okusiiba mubaka mutanda yaba gundi ya omukiga omutanda oli takyagala gundi ani yagala kyekigaso kyagala ku nabbi. Mutume yabeerangawo, okitegedde? Kati mutume bw'abaawo tosobola kukola kintu nga mutume waali. Kati kyobola yalindanga Sha'ban, nabbi we yasiibanga ennyo. Kati naye n'akozesa chance eyo ey'okuba nti nabbi yabanga asiibye, naye n'akola ki? Naye n'abeera nga aliwa aliyiramu ekyo ekiseera nga asiibiramu ekyo ekiseera. Omubaka kye yakozesanga ennyo alayhi salatu wassalaamu mu kusiiba. Amba bawuliriza akantu kano naye temukategera nnyo matu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kimwogerwako yabeeranga ne bakyala be
oluvannyuma lwa alasiri, wakati wa alasiri ne magaribi, bonna n'abayitamu n'abajja nabba emu, naye temukawulira nnyo. Siini okitegedde? Janaba eki ng'amaze okubabuuzaako bonna mwasuzeyo mutya. Kati nabwe wajja okubuulizaako awo ng'awasiibye, osiiba ki? Ani akugamba okusiiba? Eddiini wagisomerawo eyo ekugamba okusiiba mu maka ga Nabbi nga ye tamanyi nti osiibye. Mbaka alayhi salaatu wassalamu yabuuzanga ku bantu be, bagamba yababuuzaako balasiri awo kwazina amagalidi ng'amaze okubabuuzaako bantu 9, kyala 9. Kitegeera akati mmwe Mukama n'ayamba baba bakutwala mu ICU bagiyita bati eyo intensive ICU, baba bakututte dda akuteekako amacupa oddangayo mwekaninkirira nnyo. Kiraba Mutume oli yali muntu mulala nnyo jama. Mutume Aisha radhiyallahu anha kigambibwa mbu na Aisha kano yakogera mbu Mutume nga bwabeera naye ewiki namba atayagala nakumulabako ate yeetaaga ayiteko we kuddamu kumubuuzaako wiki emwezi naku olumumalira seeka Khamis. Okitegeera ssebo, akati ebyo ebigantunga abyagala nnyo, naye erimu yabaseeka balala zisigimanyi nagisomesa mwanatu, mbadde nkubuulira bintu birala nnyo tebirina kakwate n'ezo ensonga sizimanyidde ddala ddala. Okitegeera abavubuka mugende mukole mucaka amagulu ganywere mujja kuba ku bakyala akunobeko wiiki emu obeera mu ddalasa tolina kyoyiga mu ddalasa. Mutume tolina kisunna z'omuyigako oyiga zimu yakusenya yokka gye wayiga ku Mutume sallallahu alaihi wasallam. Sunna nyingi nnyo zonna zisomeyo ziyige ku Mutume. Mutume Faruku Mutume muyigeko ebintu bingi sallallahu alaihi wasallam. Kati idhan Aisha radhiyallahu anha ye yakerewanga okusiiba nga akyakola service ku Mutume sallallahu alaihi wasallam nga amuweereza emirimu gy'abaka. Kati gwe tosobola kyogera munange natereeza okusiiba olwaki tolina kyotugamba. Yoli kyeyogera Ibn Baz yagaa tiwali mulala ayinza kyogera, ogenda kwogera ki? Kati ye Aisha alina ensonga eyiye emweyawulidde. N'olwekyo tukulembeze okuliwa era tutegeeze n'abantu baffe kwoyo yenna yenna abanjibwa okubeera nga aliwa. Twabadde tugenda kutunuulira hadithi yaffe ne ya Ka'b bin Malik gye twasigaza tubeere nga tugimalayo kabla an nabda bihadha alkitab. Kino ekitabo kye tugenda okusoma biidhnillahi tabaraka wa taala kutandika ne wiiki ejja, bakiyita biidhnillah bidayatul mutafaqih. Ekitabo matini bwe tunaba tugamazeeko tulyoke tugende ku sharuhati yaakyo. Waliwo sharuhu yaakyo ni kati gano matini ge tugenda osooka okusoma. Ekisobola kinoonya King Fahd njagadde kibalage wiiki ejja abanaasobola okuba nga bakifune tubeere nga tutambula nabo. Tebakiseera nnyo mutwalo nga gumu oba n'ekitundu. Sente za kigere abawuuta ekigere bamanyi okuwuuta ekigere ekirungi akasowaani k'ekigere weeteeka ekigere kiwummuze olunaku lumu oguleyo kino ekitabu. Towuuta kigere ku lwokuna kireke ekigere mulokoni, towuuta mulokoni, gulamu kino ekitabo obeere nga otambula naffe. Oba emmamba towuuta mmamba, werese emmamba ya nnaku 3 oba 2 ye 5. Kyaddamu emmamba ya mmeka? Tomanyi? Kyaddamu ajeegaanyi
naye almuhimu abamanya akabamba emmamba akamamba akalungi kalina mu kasupu akalungi bo bamanyirira ebbeeyi yaako ennungi. Mwereseemu emmamba emirundi 2 kasambu 5 ogule matini gano biidhnillah getujja okubeera nga tusoma. Waffaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Essola ya Aisha yasembedde, nze essola bw'ekyuka nange nkyuka, bw'eyongerayo nnyongerayo, kati essola yasembedde. Bagenda kwaziina obudde obusigadde babuuze tuve wano. Sunna, nze ndi ku sunna. Naam, alhamdulillah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم. نعم. هل صحيح وثابت في السنة النبوية حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ليلة واحدة ويغتسل غسلا واحدة كما ثبت ذلك في بعض الكتب؟ قال العلماء نعم. وشويد نعم جتوف، هذا صحيح جتوف وثابت في السنة النبوية إلى شنيوه نيوم سنة زنبكة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ليلة واحدة. نبي يتولونغا بچاربه اكروشيمو ويغتسل غسلا واحدا نابرمو كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، حديث سيدنا صحيح مسلم. والأحاديث الصحيحة أنه كان يغتسل وهو وزوجاته إلى حديث ينتوف زجا زشلغا تيانابانغا نا abacharabe amakulu yanaabanga n'omu ku bakyalabe gwe yabanga yagadde okunaaba naye. Amawulire tegaliiko nfuufu, mawulire manywevu. Hadisi eri mu Sahih Muslim, nabbi yeetoololanga kiro kimu bw'ati mu bakyalabe n'anaaba olunaaba oti lumu. Agenda ababuuzaako, omuvubuka omuto oli aneetegereza ono omwali mu byayogera ya Rabbi atuleetere fitina aba ate ne bakuwasa yeeraliikirira okamala ate ayinanga ya Rabbi mwali mu kino kyaleeta ate abakutula bano balina obuzibu, bakutula obuntu ng'obwo ne batuleetera fitina. Abakyala abamu ne banoba katira ba mu miziki tebalina bye basomayo, abago basomako, abago basomako. Ffe tuli wano tuli ku bizibu byereere. Naam, ani abuuza? Ani abuuza? Naam. Naam. Alaikum assalam wa rahmatullah. Naam. Naam. Muganda waffe abuuza omukyala senga aba yasiibye olusiibo lwa sunna ate omwami n'abeera n'obwetaavu eri mukyala we, abaffe omukyala okusiiba okwo akusazaamu oba agenda mu maaso n'okusiiba? Nedda, omukyala yenna tasiibanga olusiibo lwa sunna wa ba'liha mawjudan illa biidhnihi. Mukyala tasiibanga olusiiba lwonna olwa sunna wa ba'luha mawjud illa biidhnihi, nga bbaawe waali okuggyako nga bbaawe amaze okubeera nga amukkiriza. Wamma olusiiba bwe lubeera olw'obwotteeka fa'inuha ala ikmaali hadha alyawm, muyambeko buyambi kutuukiriza olunaku olwo olw'obwotteeka abeere nga alusiiba n'okulumaliriza. N'olwekyo mukyala bw'abeera nga asiibye olusiiba lwa sunna nga bbaawe waali, abeera okubeera nga amugondera obwetaavu bw'aba amwinamu. Ena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh,
mbadde nsaba kuntangazaamu bw'oba ovudde ku ruku nabbi akozesanga okuzaana emikono oba okugireka ne gikkirira wano mu bbanga byonna yabikozesa ekituufu byonna kyekiriwa byonna bituufu oba kuliko kimu ekituufu masala ag'emikono tugizaawa nga tuvudde ku maviivi ge gamu ku masala abamanyi ge bayawukanamu ebigambo bibiri nga buli ludda lulina obujulizi engeri gye lubutaputamu okutaputa kw'engeri y'okubunnyonnyolamu era buli ludda kye luba lutebenkedde nakyo baddembe okubeera nga bakolera ku ekyo nga tewali anenyezza munne olw'okubanga nti bonna bakita ta'wilu nassi bwino waali ne kaifiyatu at-tafsir wash-sharh wal-istinbar kibaita ta'wilu nas fakullu wahidin minhum mu'awwilan lin-nass fakullu wahidin minhum mu'awwilun lin-nass buli omu alina engeri nassi weeri naye engeri gyagivvuunulamu eno engeri gyagirabamu wewava ishkal kati abamanyi ate bwe bagamba abeesirika nti abamanyi bwe baawukana nga bonna bali ku nassu naye nga buli omu alina endaba gyagirabamu tomunenya kubanga nassu agirina lakini mu'awwilun li hadha an-nass alina engeri ye gyagirabamu tafsiri yayo abasiiyo gyolaba era ge gamu ke masala ga okusookawo mu kuvunnama tusoosaawo maviivi oba mikono nassu eri eki naye buli mumanyi alina engeri gyagirabamu era waliwo okunnyonnyola okwagenda ewala ennyo kwa Sheikh waffe Ibn Nasiruddin al-Albani rahimahullah nga addamu Sheikh Ibn Uthaymin ne Ibn Baz ne Ibn Qayyim bonna masala ago bagalinamu ebigambo kati so waliwo amasaayiro agaliwo nga gajja kubeerawo bwe gatyo ila qiyami saa nga enkomero paka lwerituuka wakadhalika n'amasala g'okusoma suratul Fatiha omu ku bamanyi b'e Saudi yagamba masala gagenda okubeera bwe gatyo paka enkomero lwerituuka nga byombi tebivuddeewo tewali agenda kukeera ku makya nga abijjeewo mu kusoma al-Fatiha khalfa al-imami fi salati al-jahriya n'obutasoma yagamba gajja kubeera bwe gatyo paka enkomero lwerituuka tuuke wa Allah abeere nga atunnyonnyola ekitwaye twawukanamu n'olwekyo amasala ag'emikono giddawa oluvannyuma lwa al-Fatiha manya oluvannyuma lw'okuvunnama lw'okutama ku maviivi gegamu ku masail agalinga ag'okusoma al-Fatiha mu suratul jahriya gegamu amasala agalinga aga okuvunnama tusoosaawo maviivi oba tusoosaawo mikono wabula gano ag'emikono go gaawukanako n'aga al-Fatiha ate mu bugumu ennyo aga al-Fatiha go magumu nnyo okusinga ate ag'emikono kubanga emikono okugizza wano ng'ovudde kukutama n'obutagizaawo byonna sunna tekiri mu shuruutu za swala tekiri mu arkaani swala tekiri mu waajibaati swala ate ebyo ebikulu ebifuga eswala shuruutu arkaanu waajibaati wamma sunna nezisigadde era gegamu ku masala agalinga amasala ag'okunyeenya olugalo mu swala gegamu ku masala era amanyafu amatonotono agatagwana bantu kubeera nga benyoola ebikya oba beereega ebikya masala g'okunyeenya olugalo lunyeenyezebwa terunyeenyezebwa nago bwe gatyo bwe gali kati ku gano g'obuuzizza aga emikono giddawa hadithi abamanyi gye bakolako ta'awil okunnyonnyola yeya nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yali atereera buli ggumba ne lidda mu kiyungo kyalyo oba buli kiyungo ne kidda mu kifo kyakyo ekiraba hadisi eyo nabbi bwe yava ku maviivi yatereeranga buli kiyungo ne kidda mu kifo kyakyo eyo hadisi tayib kaakati abamanyi abasooka bagamba nti emikono girina kudda wano
bagamba emikono okudda mu kifo kyagyo mu ssala ng'omuntu ayimiridde. Omuntu bw'aba ayimiridde mu ssala ekifo ky'emikono wano, kati kitegeeza ki? Nti emikono nabbi yayimukanga n'atereera buli ggumba ne lidda mu kifo kyalyo, amakulu emikono mu kifo kyagyo nga tiyimiridde wano we girina okudda. Abalala ne bagamba nti la, ate ogamba kise ate ekibuuzo nga ndi mu kibuuzo abalala ne bagamba nti la, emikono buli ggumba oba okudda mu kifo kyalyo, emikono buli kiyungu nabbi yateeranga buli kiyungu ne kidda mu kifo kyakyo. Abookubiri bagamba teri mikono gye baatonda ng'ekifo kyagyo kye kino. Emikono baagitonda ekifo kyagyo kye kino. Kati emikono buli kiyungu okudda mu kifo kyakyo, emikono okudda mu kifo kyakyo, amagumba g'emikono okudda mu kifo kyago, omuntu alina kuba nga akoze ki? Nga agitadde bw'ati, kye bayita irsaal. Kati Sheikh Albani rahmatullahi ta'ala alayhi n'agamba basahaba naqalu ilayna salata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim fakayfa fatatuhum hadha al-mawdi'. Bagamba basahaba batujulira batunyonyola essala ya nabbi, yagamba hatta fi tahrik al-usba, ne batubulira n'engeri yanyeenya olugalo, naye omuntu ng'anyeenya olugalo aba atunudde eri. Naye batubulira essala ya nabbi yonna engeri gye yagisaala. Bayinza batya okuba nti bwe yava ku maviivi beerabira okutubulira nti emikono yagizzaayo wano? Kitegeeza baba tebatubuulidde nti yagizza wano, girina kudda we gibeera mu butonde. Allah we yagitondera. Kubanga singa teyagizza we gibeera mu butonde bwagyo, baali badde basahaba batubuulira nti yavanga ku maviivi yagizzaayo wano. Abalaba ekyo ekigambo balina ennyinyonnyola endala gye baatutwalamu. Eno yabannawusuulu yeetaaga okuba nga owuliriza nnyo, ng'olingiza nnyo bye bagamba. Biki ebibagamba ebyo? Kuba mulimu okwebuuza biki bibagamba ebyo? Kati baatutwalako ne masaayiro usuuliya, kubanga bano baagamba, abalaba nti emikono gidda wano, baagamba nti ekifo ky'emikono ng'omuntu ayimiridde wano. Ekitegedde bulungi? Kati tegeera nabbi bwe yava ku maviivi bwe yayimirira wano. Kakati ne bagamba tayibu, mutugambye nabbi bwe yabanga ayimiridde emikono yagizzanga wano. Ffe tutegeeramu oluyimiriro olw'okusoma ye asulu y'okuyimirira mu ssala. Kati weetegereze nnyo bye njogera. Asulu y'okuyimirira bwe bagamba nti ayimiridde mu ssala, asulu y'okuyimirira qiyaamul qiraa, oluyimiriro oluba olw'okusoma. Wa amma luno olw'okuva ku maviivi, asulu yaalwo si lwe luyimirira oluba lutegeezebwa. Lwaki? Nga bagamba nti oluusi tuwulira baluyita al-i'tidaalu min ar-ruku', okutebenkera okw'okuva mu kutama. Odde bakuyisa erinnya eddala? Al-i'tidaalu min ar-ruku'. Olwo ne bagamba qiyaamu al-i'tidaal aw qiyaamu ar-raf'i min ar-ruku', oluyimirira olw'okuyimuka ng'ovudde mu kutama. Kitegeeza olwo oluyimirira lulina amannya amalala. Ngenda kutwala ku kigambo kyabwe. Kati ate bagamba idha utulika al-ismu, erinnya senga liba lyogeddwa, awwalu ma yatabaadaru ila dhihni as-saami' ma wudiya hadha al-ism li ajrihi aw li aslihi. Kati ngenda bikunyonyola ebyo tugere kye bagamba bannawusuulu. Bannawusuulu bagamba tulina kye bayita aslu
al ism nti erinnya baalituuma asulu yaalyo ki ankuwa ekyokulabirako al asadu empologoma eryo erinnya lyateekebwawo kutegeeza kiri al hayawan al muftarish asiba baba bategeeza ekisolo ekyamaanyi ekirya ennyama ekiriisa amannyo ekyo bwe bagamba empologoma si kye baba bategeeza erinnya bwe lyogerwa ekisooka okuyingira mu bwongo bw'ono aliwulidde alizza ku kiri kye baaliteekako okuva mu butonde olunaku olwasooka wala yansarifu anhu illa biqarina takijja kulinnya kwe baakituuma okujjawo ng'afunyeewo akawaayiro akamugamba kano akawaayiro akagoberera kati tebategeeza ekyo kati singa omuntu agamba empologoma mwenna mutegeera ategeeza ensolo eri gye mutegedde naye waga nti raaitu asadan yakhtub nalabye empologoma ewa kutubba olwaliro empologoma etuwadde kutubba oba kitegedde kaakati kana empologoma etuwadde kutubba kati eno kariina egamba nti kati awo erinnya lya asad alikozesezza majaaza si ya asulu lwadhi teriri ku asulu yaalyo siwe kiri ekiraba empologoma egenda tuggulirawo leero omuzikiti kasowulira egenda tuggulirawo omuzikiti kati kana akawakatirwako okutuggulirawo omuzikiti kakujja ku mpologoma eri nomanya nti ono rajulun shujaa oba rajulun alim oba rajulu kadha wa kadha wa kadha kati bagamba nti bwe mutugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yayimiriranga emikono yagizzanga wano fe tutegeera luli oluyimirira olw'okusoma lwe bayita qiyaamu kati gwe otugamba nti ne luno olwokubiri luyingira mu luli tuwe kariina ng'oli bwatugamba nti empologoma ng'esoma kutubba kati kye bayitega baba bakusaba nti tuwenga nabbi ti ne bwe yamalanga okutambulukana dda wano ng'agizzaawo era kye baba baagala olumu baluyita al-i'tidaalu min ar-ruku' olaba luta qiyaamu al-i'tidaa olaba luta qiyaam kati ate erinnya bwe lijja nga lirina amannya mangi kintu kimu kibeerako amannya mangi fe tetugakozesa gonna okujja nga omaze otuwaayo kariina nti wano abadde ategeeza kino kubanga oluusi oyogera kino ng'otegeeza kiri n'oyogera kino ng'otegeeza kiri kati Sheikh Albani ekyagamba nti mutuwe obujulizi nga buli kiriya nga bugamba ne bwe yavanga ku maviivi emikono ng'akola ki kati obujulizi bwe tutannalabika bwe tukyalinda naffe tutandika ogizza wano kati ffe tuteeka eno tumale okulinda obwo obujulizi we bunaabujja nga tuteeka wano tegedde bulungi naye ateeka wano tetumuyinaako obuzibu era tumugamba Allah ku baraka naye ffe kino kye tulaba tegedde bulungi n'olwekyo agamba bwe gato bwe gali ate nno Sheikh Albani ye kino kale saali kyogedde naye kankyogere yagamba okuzzaano bid'a naye temukiwulira nnyo kale kubanga masala mangu nnyo nga bwe nagambye oba ozizzaawo oba tozizzaawo esswala yonna sunna manya yenkola sunna ey'okuzza emikono wano naye Seeka munaye yagamba bw'atyo naye bid'a yalaba bid'a eyo yokuzzaawo emikono naam wamma wadde obuuza wadde omulala wadde obuuza omulala obudde buweddeyo nzisiisa mu budde ngo njagala mugende enkuba ebakube bakola ki naye mulina ova wano buli omwana eyiye engeri gy'atuuka naye esswala yo yawedde dda budde bwayese dda babiri bokka kubanga ebibuuzo bwe tugulawo omulyango nabagaye mubuuze luli ne mutabuuza kaakati ate bwe nabiguddewo ate ne mubuuza bangi kati kitegeeza kati kankole bwe nti وفق الله للجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى